kumakya nagenda kulusa saa 12:30 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Semunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'amumbagatira omulundi gumu. Mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. N'amabeere agabadde gandibya kanganoonyeza eddagala gabenga omutima gw'ennyana basajja mmwe munannoonya. Omanyi okubala ssente? Sokubala zino 8, 9, 10. Okuyimba nyumirwa nnyo okuggyako amazina agegane maaze ekyo temukitya kasita nnyimba nemuwomerwa. Emyaka nkyali muto wadde twagira omutemu walumbe ebyo nabivako nakimala timpa watalizaawa kampumule munje mbaleetera ebisinga kataawo sennyonga yafuba nnyo nayiye ennyimba mbaweereze. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76631778 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye eri Wafu Road wezikyukira. era dde oli otya baby face ate kiki olimba wankubidde baby face lulire wajja nenkukubira nga ova eno n'ogaana okukwata ogirina ng'enkuba ekedde n'ekiro olimba nga nateekako ziri sente zewampa nagulako airtime wa 10 nenkukubira n'ogaana okukwata anti oze kati nkulabako
wazadde abaana abalala nga nawe abaana abalala si bange ate manyi nti Babyface wazaddeyo abaana abalala si bange leeta kakeka tutula wano tuyirize wano Eh. okuba ekiteeteeyi SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya tusinzidde kozi kino kyaba kiraba makulungo Butambala tuli Butambala makulungo guno omutaka gwe waguluka nange omwana Babyface omutaka gwe waguluka iye ukakasa iye nze naguluka gunguze gunguze nebiri nsaliraako njagala ebiri nsaliraako kale nyinza okusalirako akatono nenkuwa nga 15 yiye ate ogenda gunguza ku mmeka nange nina mba ngukuguza gumu 9 awo boosazeeko nkugiddeko 10 Babyface onoosoboka iyo njasoboka obulamu bwe buli obulamu bwe butyo abaana bali wano munju bali munju bebaseemu basiibye balwala alusa tebasiiba Babyface toli mwangu sebo tebasiibye balwala alusa bafiireko ku ddagala watulako mu ddwaliro sibatwalayo wategeerera nti balina alusa anti bakaaba embuto oli awo ndi wano abantu bakulabye ne bagamba bannange Babyface oyo abula webale wakinkoledde nakikoledde kiki kyenakoze ekyo kyennyini waliwo omukyala yakubiddeko nakubuuza iye yankubiddeko nangamba agenda kukugamba yangambye yakwadde ku sente mpa ku sente otokeweddemu amafuta ziweereza omwana ku ssomero ate gwomuweerera naweerezaako oli omukulu ku ssomero endala nenguliramu bano abaana babadde namulwadde omu nogulamu ddagala nemugulirako eddagala nemutwalako mu ddwaliro ngenda kukola ntya nzira kasa yankubirira ngamba nti Babyface muwadde ku sente engamba kangende yampe ku sente nange simanyi bwogenda kukola tabu negudde kubanga nze n'amafuta gayase mu motoka katala kazikidde kati ogenda genda ontwaleko ndabe oba teyake ate sobola naye akatala ak'amafuta kayase nze esubiri nayo nambadde ndirinawowo nga mayi ngenda genda mpeeyo ekyetaano njiwemu amafuta oba nkuweeyo 5 ayo naye namala yongerako kalo mpeeyo emitwalo nga 3 tegiweera olina mmeka ngenda kuweeyo 5 takale nakwatirawo namanyi gampedde njala ennuma nasiibye motoka temuli mafuta manyi nti nzijawa Babyface kumpa ku sente Babyface sente zonna naziridde saziridde zonna saziridde kati ntambuliddeyo kundabako kati tondabye okulabako nga manyi ogenda ku nscreeningayo emitwalo nga5 kati tondabyeko bulabe anti nkulabyeko naye maama naye wanyiiza wanyiika nsonyiwa wanyiiza nsonyiwa toyagala kukwata simu zange Babyface sigenda kudda butakwata simu zo olimba sigenda kwako katulawe basigikwate anti kati nkulabako obuzibu bwebuli nabadde nkubira kati ate ndinayo kati soya kuva kati nemukwata tolina esimu yange evuga kati mbasula muvaako ate nyinza okumala okwogera naawe nga nyize ngaonyiziza esimu nga sagala kuddamu mukubira tosobola kunyiiga wendi so abantu balaba puroguramu bagala Babyface ali atya omukyala yakubidde omutegeddeyo nange simumanyi naye nga mwanyumizza omukyala bamuyita Sheila Gashumba muwuliddeko muwuliranga nawe Sheila Gashumba mukyala ali eyo mu kibuga babayita ba socialites babayita batya
Basesera. Aliawo. Bambi yansabye namba. Nangamba kankubira ku mukyala baby face ono. So yakubidde. Naye neyanziza neyanzidde we yampadde. Mukama amuddizeewo. Enviri nga zikuze. Sina sente. Baby face nga mukyala yakwadde amaja. Andi nazitadde mu ddaayi. Ezo wasada mu ddaayi? Baby face nga oli muyaayi. Nazitadde mu ddaayi. Muli mu ddaayi omwo? Akabiri kabakoze ka Easter kayidi. Ka Easter. Easter genda kusaba. Omukyala yampadde sente za Easter kuliya abaana ku ngoye za Easter n'ekyokulya. Omukyala yampadde $5. Neyanzanya. Kyakugamba. Naye $5 muvaamu sente mmeka ez'e Uganda? Simanyi. Wangamba wasomako baby face. Nasomako nentuuka Mubintu. Kakati $1 muvaamu gibayire ku 3,600. Kati 3,600 bala emirundi 5. Nobonkuba embooko. Aye nate obuze webuli yangaye nti wotazoogera sizikuwa. Weditenkanye. Yangambye mbu bwezigulema okwogera mpozi ng'omuyimbiramu akayimba. Kayimba ki? Olaba akayimba kasinze omunyumira. Akagundi wewategeka onogamba nti oleeta omu. Bakayita wakayimba buyimbi tewatuula linnya lyako. Mbu wategeka ng'obagambye oleesa omulenzi mulenzi n'atajja n'okonkomalira ng'ekiyobyo. Ngamba ekiyobyo was it necessary? Kuba omuyimbiramu kwesembizo. Kokka. Mbebera nangenda bikubulira kuba kati tuzze kulaba. Tuzze kati luli wapakuka olw'enkuba. Kati leeta. Nyimirira? Tuula. Abifeso olina ensonyi. Lejja nali mukoye ngera nfunye omulenzi tuula butuzaawo nange buli kimu n'aleeta. Baby face gye nnina emmazeko emirembe kosa n'eriiso lye mulungula ne kata kyatuula. Buli wabeera ndowooza n'emmere emulema okulya bw'ajja ewange ne muliisaako n'aguma bambi. Nasaba mutwale mbakadde mmonye ebizibu benga mu kifo kyerubeerera nga tewali anfunkana. Meeting ne zikolebwa abeeka ne mbategeeza tino nga 2 Ogwokuna baleetera omulenzi. Olunaku ne lutuuka nga ndi mu ddiiro mmema bakyala bannange kye mbakakasa ebigere byantuuyana. Saamanya maama teba nali ngudde ku mufere yandeka mu ddiiro nga ntudde konkomadde nga ntunula ng'ekiyoyoyo puresha ne zinkuba ze kwetondera mikwano gyange nti nange saayagala ebyabasajja kambipeeko kanneekolera olususu baŋŋambye mwagala ayina ne sente nja zifuna n'amabeere agabadde gandibya kaŋŋanoonyeza eddagala gabenga omutima gwennyana basajja mwe munanoonya. Kyokebadde ayagala naye yambuuzizza ekigambo ekiyoyoyo kyekiki? Ekiyoyoyo kyekitya? Kibeera kitya ekiyoyoyo? Kibeera ku mazzi. Kiba kyennyanja kinyonyi? Kintu kiba ng'emboga. Bakirya? Tebakirya. Ekiyoyoyo nga si kitono kiwulira kyange ekisolo ng'ekibizibizi ekiri awo. Nedda sookoleke ekibeera ku mazzi sekitengejja. Anti wabeerawo bya mirundi 2. Ekitengejja n'ekyo. So bambuuzizza ku ssomero wagenzeeyo okubuuza eby'essomero? Mbadde sinnagendayo. Olabye nava lero nga nti gendayo ku ssomero tumanye
basasula mmeka tukoze tutya tewagendayo kati ngenda kukola ndi tugendeyo ffenna ntyayo tebakuba mbo mpitira ku kantu waffe yakukuuma so SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne omuyimbi Babyface mama teyagenda ku ssomero tukoze tutya kubanga mbadde nzize kumanya nti bwekubanga essomero esasula mmeka tumanye kyekyetaagisa omwana atandika okusoma batugendeyo tubuuze so erituddamu liriwali kumpi obulago naye nabubale naye tatamwe weddeko bayida anti twali tugambye titugenda kutandika ttaamu ajja bayida ani naye era kyetaagisa okumanya basasula mmeka ngenda gendayo ndabe kuba waliwo babadde bampadde ku ssente kujja kulaba byakusoma naye kyesimanyi Babyface nzikulekera onookikuma paka ttaamu ejja onoosobola njazikuuma anaasobola okuzikuuma lwakati tumanyi nti bampadde n'engoye by the way obali omukyala eyampadde yapadde package yo nayo njikuwe eri mu motoka naye kyesimanyi sente zino ogenda zikuuma otya nkuvudde kuba omukyala eyampadde $5 waliwo eyampadde yo military ganze noyimba akayimba sebo ntunulanga ekiyoyoyoyo ama ekiyoyoyo maama ekiyoyoyoyo kyekitya onanimbe mbu kibanga nkugambira kibeera ku mazzi mukama naye nga nimbi kali emyaka egyange bakyagirimba mbu ekiyoyoyoyo mbu ate kibogaboga kiri awo waliwo omukyala bamita mukyala kamuli oyo yampadde $10 package eyo yiyo waliwo yagimpadde mulimu ku ngoye ndowooza ezikutuuka n'ez'abaana kama kuwa omukisa omukyala yampadde $10 bamita mukyala kamuli jjajja namu yampadde $5 ago waliwo kizito ali mu Amerika nampayo $30 waliwo neyaŋŋambye sogera linnya lye nampayo $20 so tukoze tutya sente zino osobola okuzikuuma oba nzikukuumireko n'omukyala ajja zikuuma olina akawunti talina wamanzi muna ebakyo olimba yogera amazima Babyface olina akawunti yona ate oŋŋambye olina akawunti kyekiki wangi akawunti kyekiki so angambe nti waliwo sente zebamusindikire yazisindise eri kuku yawaddeko omwana oli yamukubidde nga alina $5 namuwaako obadde bulwadde nebulyako naye nga byayagala so kati buno obulwadde bwawonye bali ku ddagala naye nga bakola ebifu ono omuntu yabadde asinga okubanga tali mu mbeera nungi so soka bebaza okuba nti abakwadde ssente bawuliriza bannange amannya agange nze Nasejje Florence Babyface Nkulamba Linda neyanza nnyo neyanzeege abampadde obuyambi barakalaafiiko amanyi n'olusiraamu katoobe mwangu Babyface kati ezalikiddemu zikuweera wala tuli mazima tugenda kuyingirako mu nnyumba ndabe okubaana obulwadde
Engwe resistor ezo. Nsonyiwa baby face. Gotusonyiwako. Nze. Ngoina n'okumpa ekyetaano ekigenda okunziza e Kampala. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 361 778 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. So tudduseeyo eri amanyi lwaki tuyinza okuwera wali ssente abantu abadde batandise okukuŋŋaana tugenda okuwera nti baby face tumuziika nkya ssaawa 10 wali owuliddeko abantu ababbi kyesimanyi mama tuli safe wano biso omanyi okubala ssente sokubala zino oli 10 kabiri asatu agana atano mukaaga musanvu kinaana kyenda kikumi. weewo ne sente zendala kyenze nkyali ako kakadde ogenda katereka bagambye kuziri ogenda kugirako abaana Easter n'engoye za Easter kati endala zakutereka kuzza abaana ku ssomero so wewe nawe naali eyo abantu abatuwadde akasente ka baby face tweyanziza nnyo kuba babanja tusobola kubamalayo mwe abawaddeyo ebiri omutwalo 5 10 ne bansaba nti mbere nga nzija nga nkulambulako nange kyenjagala n'okukulambulangako so tamu nabanga etandise kyengera okusaba kubuuza mwana asasula ssente mmeka nabiki ebyetaagisa ngenda kugendayo mbirabe kyemmanyi wetwali kutte bulungi ssente zino zisobola okuweerera omwana oyo lowooza mpaka nga mupi kitegeera tulina okukwata bulungi so twebaze ku bantu toyanza nnyo mikwano gyange abammanyi n'abatammanyi neyanziza nnyo neyanzeege mukama abaddizeewo tolina akayimba kabawagizi kabawagizi abantu oyinza olina akayimba ka gospel komanya akeddiini kwabangambe nti nno baby face nno muyimbi alina eddoboozi ly'abayimbi era bakwagala nnyo ng'oyimba ezitali ziri ezitali kubuli za ddiini oyagala ddiini dukubuuze tolinamu yadde eddiini mu mutima gwo baby face tolinamu yadde eddiini mu mutima gwo wangambye oli mulokole
kati nobanga ng'oli mulokole n'otomayadde oluyimba lwa Yesu. Wanimba eddiini. Babyface wanimba eddiini. Sikulimba. Nina mukono nga yangambye nti nno ayagala kutwala Saudi okuba ekyeyo. Okola obwakadamu. Sisobola. Nga lwaki? Yangambye nti awo Babyface muleete ne Saudi tukuba ekyeyo. Nga sisobola. Tosobola? Iye. Emikono mirema. N'amagulu marema. Ate nina n'abaana. Ate oba ogenze kukolerera abaana. Ogenda eri n'okola nga ssente oweereza eno ng'abaana basoma. Ogenda okuvayo ng'ozimbye n'okuzimbye. Anti embeera yange banneenyinyala. Abali tebajja kwenyinyala. Bajja kunziruka. Bakwenyinyala batya? Tudde ku mboozi eyo bayida. Eno mu Uganda bakwenyinyala batya? Bakwenyinyala batya abantu? Bwe mba nfumba emmere abamu tebalya. Bwe mba nkwata ku bintu ng'abamu tebabikwatako. Babidduka. Kale lw'embeera eyo enkosa nnyo. Bw'oba ogenze ku dduka okugula ebintu abamaduka bakwenyinyala nabo? Banziruka abamu abatamanyi. Banziruka nga bw'obitegeera kale. Nga bwawujja wagenda bakudduka? Wajja wagenda bakudduka? Mu bitundu bingi kale gye tubadde tukolera eyo mu ndongo. Banziruka abamu ne bakuŋŋaana nga balinga abalabye ki. Bwe bityo. Obwa tugeze nti ogenze ku dduuka ng'abantu bayita bannaye temujje mulabe. Kati nga nange neetunulira oba ndiko ki naye nange nga nenkivaako kasita Katonda ye yantonda bw'ati okubeera ekyewuunyisa. Bagamba oli wa kyewuunyisa. Oddawo nonenya Katonda lwaki yakutonda? Nakyenenyako. Waliwo lwe natuuka mu mbeera nga mpulira negezezebwa ne ŋŋamba kati we nafuna omuzira kisa ne bannyamba banneeno ne banjigyayo ne bannyamba ne tubeera banneeno naye ng'era abamu tebakkiriza kukwata ku byenkutte. Nembeerawo bwe ntyo mu mbeera bwetyo nga neŋŋamba naye nze nalyaki mu nsi. Lwaki banneenyinyala, lwaki banziruka? Nembeerawo nga neekubagiza kati munnange oyo naŋŋamba ekyo ekintu kikuveemu kasita naawe tewayagala. Nengenda nga mbivaako mpola. Tobivaako. So kati wosanga omuntu n'akusekera oba neyeewuunya muli tokyawulirako kubeera nga wejjusa. Nakivaako kuba ne Katonda bw'atyo bwe yantonda. Ate ne Mukama ne mmwebaza n'ampa ezzadde nzaani. Nali simanyi nti oba ndizaani. So akati tewagomba kuddamu kufumbirwa? Saagala abasajja banjooganya. Afunye omusajja ayagala okuwasa. Weeyo Sekadaama. Buulire saagala. Saagala. Kati ngenda mugamba nti mugambe tayagala. Mukulu bamuyita Simon era ku TikTok ali ku TikTok yakujjako ku TikTok amuyita ku TikTok akozesa sani.ug yaŋŋambye ali Dubai eyo yaŋŋambye ayagala kukuwasa mu bufumbo obutukuvu. Mugambe ntya? Mugambe tayagala naye kyankusaba ng'onjigiddeko eky'omwana okumpeerera njagala kumpawo embeera ndererako abaana bange. Kituufu. Era Mukama agenda bikola. Olina okuba n'okukkiriza. Kyendabye gwe tolina kukkiriza. Tolina na ddiini. Ngenda nsaba buli lunaku nsaba. Nakati ogenda okubeerera abana ogenda leero otya abaana nga tolina musajja. Mu nnyumba mulina okubaamu omusajja w'amaka. Nedda ssebo. Sakyayagala musajja. Tujja abasajja bakukola ki ennyo okuba nti wabakyawa nnyo bwoti? Bajja kiro nange simanyi.
bajja kiro ate emisana ne bakwekweka ne bamala okufunisa olubuto toddamu balabako n'obonaabona n'obeerawo gwe maama gwe taata nakoowa wakoyera ddala nakoowa mutumba oyo gwewayogerako mutumba Gerard alwa mu luyimba mwalimu ba mutumba Gerard Mutebi Mike Mutebi Mike yafa Sache gyali omukulu mwana mukulu edda yayimbye akayimba lwakayimba ke yayimba anti ngagamba nti Mutebi Mike wanda byebizibu yamubonaabonerako nnyo katuyimbe mwaka kayimba atula wadde omuse emire baŋŋambye nti okyusa oyambala empale mba omuyimbi abeera mu mpale omwana baby face anyway SB4 Media mikwano gyaffe mikono gya baby face tweyanziza nnyo bangi abeeyamye nno kasebe nkama abasobozese okubeera nga mutuukiriza obweyamu bwammwe kyonna kyonna kyemunaatuwa tujja kubeera nga tukoma baby face tulabe nga ate kimutuukako abasharinze akatambi ako tweyanziza nnyo abakomentinze tweyanziza nnyo n'abatuwadde ku nsimbi enkalu tweyanziza nnyo tusabe sente zino ziveemu ate ekyomugaso SB4 Media kati tugenda mu session ya kuyimba agenze kukyusa tekamu ziri engoye ez'abayimbi tumulinda akomewo katuve mu bulango tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Zine engoye z'abayimbi so bampitani FBC mwebale kunsabira nempona obugumba nazaalayo omwana muyine kambuusa abaali banjerega nga bampita ekimeke nazaala n'omwana sikyegomba ne mukazi muno naye naakukako naageya ne badduka emisinde mbu okunsonga nange nazaala mukazi saava muggulu n'engwa ate sinza omubi nti ndi kyewuunyo ndi mukazi nga ggwe ekinjereza ki siina we naakyama mba akakasa munetegereze Mutebi Mike gwe nga wandabye ebizibu nefuuka akapiira nensambwanga nengende wakojjange nangoba ewuwe omusiika wa nnyabo naye yanneegaana nengende wakitange gwe nali sirabangako
bandaga malaalo nti yazaawadda nembeera mu nsi eno ng'ataliko banke bali bamanyi olutalo si lusimatuka kati ndi katyebule mwami wange Kawunde nze nkwewuunya nali ssuubira nti olinneegaana bw'atambula mu nsi eno walaba nze nsinga ate ki ekyakunyiza mbu onneegaane n'obw'olikola otya nze maama w'abaana njagala nkukakase nti nze nazaala omusika era olinnoonya omaze okuzina fe tukyayagala kati nze sobola okugjawo omuyimbi nembiiramu abo amazina nno ganyumidde sokoleddemu kati kwata anti sooka olina kubirimuoka obuyimba tuyimbire yakala sente Flora nkedde nnyo nga bwe nagamba okujja tunyumya eno kati ndaluseeko yaba njagala eno omuli mutya sente ezo zintabanya olaba ne mmange namuleka eyo eno sinagitaana simula emiziki sonsumula okuyimba nyumirwa nnyo okuggyako amazina agegane maaze ekyo temukitya kasita nnyimba nemuwomerwa emyaka nkyali muto wadde twagira omutemu walumbe ebyo nabivaako nakimala timpa watalizaawa kampumule munje mbaleetera ebisinga kataawo sennyonga yafuba nnyo nayiye ennyimba mbaweereze ofunda w'ensalo tekiinanya tafunye kasente wamma mwebale nnyo abaze wammwe ne mwebaka naawe wasigaddewo n'okuuma eddembe nkuwa ekitiibwa kimanyi oyagala nnyo lwakuba sente ze zabula eyo gye mpitira nsangayo abaleera bakole fujjo benza okwogerako ne mbasaasira bamaama abayula emisege omuntu ng'oyo ne waba ne sente esaasula endongo asigala ebweru n'asika ekiwempa ate n'aboma birabe bitasoma n'ebyuma ebikaddekadde mwaze kutunyaga byawulwa newebisula notunuulira omuntu eyakula omwowa mu nsi eno nosawalinga yenna alinga katonda gwatafaako namumweddeko n'abatuzadde omuwa ekitiibwa okusinga lolowooza nti oba lwaki natuyana esanyira okuzaala ne libula omuzadde w'omwana olwo omuyamba ki nga oyitira nti kikino wafuna n'agayisa ag'ekisiru mukwata n'abaana sikyavubuka n'abakulu mwenna mbagatise ate akakayimba kalungi ani akuwandikira buno obuyimba muyimba bandi oba wagera mu studio no recording zirecordinga bakuba wali bandi gita wali ne wundi noyimba wali watabu ku isa tamwinayo ekivulu lwaki tamwinayo ekivulu musiba wane ekigaali wana abantu bajje tetulina byuma oyiya funawo lijiri wuufa yeye ate tuyimbire ku wuufa nga tekuli nanga tekuli jaazi ati muba beerayo bakubi ba jaazi eyo baliwo ate tukube wuufa yokka tubafunana kuno kukyalo kuliko abakubi ba jaazi tetulina tekuliko kuno kukyalo banze mbadde nesonze nga nti isa waliyo ekivulu nzije ne famire yange tugende mu kifo pozi nga tugenda ku kikyo nawe nakula buzina nzina wandabawa ina wandabawa WhatsApp kozi nzani yegwe ebi face zani ebifu kyekyo SB4 kutuli SB4 Media Tuggussa Enssonga twali tuzze okukyalako babyface kitundu kino kyakubiri tujja kudda tukukyalireko naye twagala babyface okudda nga tumanyi
etusomero amuna sente zasasula buli kimu tugenda kudda very soon naye nga abadde beebuuza Babyface abeera wa Babyface abeera eno bayitayo Butambala okyamira kibibi osokuyita ekibibi woti n'okyama n'ojja ku kyalo bakiyita Makulungo era otuuka mu Makulungo obuuza mu ba Babyface teri atamumanyi serebu buli omu abeera amumanyi era buli omu abakutoosaako so toyanziza nnyo abasobodde okumuwaayo kyomuwadde basharinga akatambi mulimu abansuubiza okujja okukulambulako nja kubeera nga mbaleeta webana bali serious tujje tukulabeko ffe katudduke tweyanziza nnyo okutukyazaako Babyface nange neyanza nnyo okunnambula mukama abaddizeemu amiina Umalu ne kamera bali ku kamera nze muzukulu wa Kabajja omugeyese munya abati editor waffe tuteekamu akasente bebaziwa Sons basanga ku Mukwana Arcade po bakwetera kalonda yenna akozesebwa mu kisenge omuli amasuuka agali ku original ebitanda emifaliso blankets shulax bed covers n'ebirala ebinganga ebyo kwa kusimiriza ku screen yoko bakola delivery paka ewo ku mulyango babayise Baziwa and Sons mami fati nkutumiddeko nnyo from Dubai ye yapatana kwa kubeera nga ate asabaza ebyamaguzi oba emmali okuva mu Dubai ne mu Oman paka mu Uganda akwera company eri registered bagita Clarion mwekwate tojja kubeera nga wejjusa oyinza okuba nga oli mu kiyumba oba wali ebisenga weyetanga housemaid omuweereza just location ku simu yere ku screen najja wooli mutegeragana nabeera nga atakutikira ebintu byo ne bijja mu Uganda beera bulungi weeraba